Buli nga 8 omwezi ogwokusatu ensi yonna yejaguza olunaku lw'abakyala era nga n'abakulu ku ssomero lya Old Kampala CS nabo tebalutumidde mwana olunaku olwaleero. Abayizi basoose kuzannya emizannyo egibaddemu obubaka obukwata ku kusomesa omwana omuwala. Mu bubaka bwe eri abayizi, omukulu w'essomero lino Madamu Azida Nsubuga ategeezezza ng'abakyala bwe balina omugaso era nga bino yabyesigamiza ku bigambo eby'omu ku bakulembeze. Should stop. We need change. Then another time he said, we must carry forward the work of those who came before us and ensure that abayizi ab'obuwala baweereddwa akakiso okwebuuzaako ku bakyala ababaddewo basobole okubaako n'ekye as many numbers as possible. And paper one has textbooks. The moment you master pure one and pure back house one and back house two, you know them. Ye mukyala Babula Nancha Mutagumya era nga yona yabadde omugenyi omukulu ku lunaku luno alaze obwennyamivu olw'abamaama basuula amabujje nga gakyali mato. When it comes to making decisions, a number of you are getting involved and indulging yourselves in irresponsible activities. I work with Sunny Babies Home, and every day babies are being abandoned. It's very worrying that the number of babies being abandoned is on the increase. And who abandons the babies? Ono wabula ategeezezza abaana ab'obuwala ssaako n'abakyala okubeera abanyeevu awamu n'abavumu mu buli bye bakola. Do not let anyone do. Girls, there is no university course you cannot study. There is no sports activity you cannot get involved in. There is no work you cannot do. And always fight for equal pay, for equal work. Bo abayizi abawala aboogeddeko ne B24 bawanjagidde gavumenti okubayamba ssaako n'abamu okuwa bannaabwe obubaka. Olunaku lwaleero lw'abakyala era mbadde njagala kwogera ku nsonga ya pads. Wali abawala abali eyo mu kyalo mu byalo ebiri eyo wadde n'abamu mu tawuni gye bali nga tebalina pads. Ba-endinga up nga bakozesezza ebikoola oba ne bagenda mu binnya. So kino tekibawa like tebasobola concentratinga mu class kubanga abeera amanyi nti kasita ngenda mu period bwenti olunaku sigenda soma ngenda wali ku kituli nsitamu okopako omusayi we gunaavaayo. Robert Onyango, B24, emitwe 10.